abantu bakubiriza balime emmere balekerawo okulya kaki balekerawo okulya akakoola kulya kakoola bakayita kakoola nanti ffe kati oli wagamba nti ali akakoola ate ffe ebirowoozo biddukawola kwegamba akakoola okinyonyodde honorable yes okwegamba okwetundako ekintu nga tekinnatuuka nakola ki ate no mu busiraamu kirina haramu yes mu busiraamu kiri haramu kubanga nti otunda ekintu kyotamanyi kigenda kubala kitya gwakitunda n'akigula mwenna mubeera mukola haramu naye ate abalimi bakikola nnyo najja n'agula omusiri anti abalimi abo boolaba abalimi abatunda oluusi osanga n'abasiraamu naye tebamanyi mateeka ga busiraamu bwe gakola ki n'abaguzi abagula osobola okusanga nga nabo basuubuzi basiraamu naye nga tebamanyi mateeka ga busiraamu bwe gakola ki okuggyako ng'otunze musiri gwo gwa mmwanyi gwe n'ogutunda nti joweeri yankuguziza omusiri gwange ogw'emmwanyi gugwo n'ogula mugule full stop naye kino ekyokugamba nkuguze mmwanyi zange ziribeerako we tulikungulira Allah bwakugerera ekyeya nekijja nezita kiringa nga kutunda nti ente yange eyo gye nkuguza erimu aggwako nkwongeddemu ssente olw'eggwako lyeyina eggwako lyeyina omanyi lirimu ki lisobola okuba eggwako nga mazzi kisobola okuba eggwako nga kintuntu eggwako lisobola okuvaamu kati omuntu bw'oba muguze ente nga bw'eyimiridde so si olw'eggwako liri lyokola ki lyoyina bw'oba owulira ng'oyagala kutunda nnyo eggwako eryo ente girinde emala okuzaala omuntu olyoka omuguze ente n'omwana gwayo naye eggwako lyotannaba kumanya kikirimu toyinza kuliguza muntu n'omuseera olw'eggwako neyanziza nnyo neyanzeege okumanya tekuggwayo neyanziza ekyo nkiyize mbadde sikimanyi honorable nga twogera ku nsonga ez'enjawulo tugenda tusookere ddala ku kino ekyemmwanyi engeri gy'okinyonyoddemu ku ky'obulimi oluvannyuma abantu tujja babuulira abasomesa batuusewo ku bbago lyabwe banaddamu okusomesa nga balina zidigiri oba nga tebayina so byonna tujja kuba tubitunuulira tugenda tunuulira ku kitongole kino ekya UCDA mwe bennyini ababaka mu abayisa etteeka eryo ebbaga erya ne lifuuka etteeka era ekitongole nekikola ki nekitwalibwa ate tuze tulaba n'omukulembeze w'eggwanga oluvannyuma lw'ebyokubaawo yavaayo n'ayogerako n'agamba oluvannyuma lw'ekitongole okumalawo emyaka 3 tekina kyekyongedde ku ki tekina kyekyongedde ku ggwanga kibadde kimirirawo ku bitongole ebirala kibadde kinyunyuutibwa bunyunyuutizi nze ne ŋŋamba abalimi bano ab'emmwanyi ekitongole kino ekyagattiddwa mu minisitule y'ebyobulimi ng'ate bagamba minisitule eno emirimu gyayo gya kiboggwe tekisobola kyalemerera okwasaganya emirimu gyakyo bwe kinasobola okwasaganya kino abalimi bano tekigenda bakosanga ekitongole kino kigiddwawo kigattiddwa eri awo wennyini honorable nga tonnannyonnyola abantu nzikiriza tusooke tujja obulangu bw'abakama baffe ate oluvannyuma tube nga tugenda mu maaso Mzee Kamadi ogenda tutabukako otandise nakuseka wekka. Siza butasanyuka. Ngenda kwewandiisa. Kati ogenda kwewandiisa era weesimbyewo ku bwaki. Bwe twotegedde. Nze siri kubya mu bya dunia. Nze nzirayo kola hijja. Kasi tannafuna abatuufu abakola kyenjagala. Be bali waabo. Abatawakalo Travels Hijja and Umrah Services. Mwanange bali balina enteekateeka etasangika walala. Kubanga bafaayo ku buli muntu. N'ekikula kye kati ngafu abakuze batuyambako okukola emikolo ng'ate kisebeekanya ate ng'ebyendya ebyensula obujjanjabi byonna birungi kati nno gwayagala okukola hijja oba umura genda ku ofiisi zaabwe ku Magoba shopping arcade okuliraana Masigiri Magoba opposite ne paaka enkadde oba kubira Dokita Kikambi ku ssimu eno 0772 oba eyamwali mu mayambala 0701 ne Dokita Kuzayima ku 0758 oba eyaseeka Nassa 0759583519. Uganda sawa ya kuleeta fire ng'etabangawo. Uganda Cranes yakutunka n'eggwanga lya South Africa ng'ennaku z'omwezi 15 Novemba 2024 mu kisaawe e Namboole. Kino kye kiseera anti oluwangula lumu lwokka nga tuli mu AFCON 2025 e Morocco. Kati downloadinga Momo app oba onyigista 165*2# okufuna tiketi esaliddwako emitwalo 2 eri abo abanaakeera
ate tiketi ez'aba ordinary ku $2.2 nga buli tiketi gy'ogula ne MTN Momo egirako olugendo lwa train lwa bwereere olukutuusa e Namboole nga train eno yakutusomba ku ssaawa 7 ku ssaawa 8 ne ku ssaawa 9 anti MTN egabudde ate mwe abanaasasula cash tiketi yaba ordinary ya $3,000 VIP $5,000 ate platinum ku $15,000 Uganda Cranes Fire MTN Fire byonna nga bikutuusibwako MTN abakwata ekisooka mu kuwagira Uganda Cranes nga tuli wamu tetuyimirizika MTN. Oluusi oyimirira ku kkubo ne weetegereza ebidduka naddala emmotoka enkozi z'emirimu ezimu oziraba nga zikola lwa butaagaani kyokka ate n'olaba endala nga zo zikyapaka zina bidi nga mazima kirabika abagoba baazo baziwa Shell Rimla R3X 20W50 aziyamba okuzuwa amaanyi ag'omuzinzi n'otambula enngendo empanvu ezitali za bulijjo. Shell Rimla R3X wa mutindo musufu era ye oyiro yekko omukwafu katale awayingini y'emmotoka y'amaanyi ate nga wa bbeeyi nsaamusaamu. Kale abavuzi ba Kanta Elf abakigege n'emmotoka zonna NHC. Shell Rimla R3X ali ku matundiro gaffe gonna aga Shell mu ggwanga. Shell, go well. Uganda Halal Bureau kyekitongole ekyekebejja wamu n'okwekenneenya omutindo gw'ebyamaguzi n'ebintu byonna ebikwatagana n'obulamu bwa bulijjo. Kati buli lwokusatu tosubwanga aba Uganda Halal Bureau mu pulogulamu mpulidde kumenya okuva ku ssaawa 9 nga bakuyigiriza wamu n'okukusomesa byonna ebikwatagana ku busobozi n'okukozesa ebintu ebiri halaali ne butya buyinza okuwandiisa bizinesi yo n'efuna certificate ya Uganda Halal Bureau. Uganda Halal Bureau, satisfaction based on honesty. Oba kyogera atya kati kaseka ki genda vaawa bange oseka obimanyi omwana olekanira waaki kafu ulira omukazi gwe nyina munju muno ndowooza kiki ate haji mama jalo badde okola ki nsoma bulijjo byosomesa kafu naye gwe owulira byosoma bibadde bijja kafu laamu bau tubolabanga n'omwana abadde akusekerera kakati mama jala mbadde nteesa bwe nti mama jala igwe n'omwana wo ngenda kubakwata mbatwale mu gunjuka okusoma eddinze kirabika nkulemereddwa haji gonjukono wapalo gwempulira ogoberanga emyaka 18 myaka 6 ate golo nange owaana otwale mu gunjuka golowooza obukulu kitegeeza butayiga haji kale tuddemu tutwala mu gunjuka haji kirabika nze nnemereddwa bakyogera batya haji ulira Sidona mugenda mu gunjuka Sidona hajala mupakinge ne mami wa mumukwatire biri ebintu byatera okukozesa tugenda mu gunjuka mami tangopa ngenda bandika ndiseo era uwandika wekane ekitabo kyo kikiro kwandi ekitabo kyo Sidona yitane hajala tangopa wantama mugenda mu gunjuka ogenda mu Gunjuka ne Pal FM nga lino ly'ebbanguliro ly'abawummuze bonna. Beera mwangu wandisa omwana wo kuba ku 0700 35 455 oba ku 0200 926 7 Gunjuka awagiddwa Etihad International School ne bitegekebwa 17/9 Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo. Gaga every day with MTN. Hit *100*0# or use the My MTN app to load your favorite Gaga data bundle. Together, we're unstoppable. MTN. Terms and conditions apply. MTN Uganda is regulated by the Uganda Communications Commission. FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo mukwano gwange kuli kayuko mu bulango bw'abakama baffe. Mu studios tulina omubaka ow'ekibuga West Haji Abdul Mutumba era ng'ono ye imaamu waffe ku palamenti era mabaali eyo nga mulowooza nti tusaalira ddala munnange. Haji olw'obudde tutandikire ku mulamwa ku kibuuzo kye mbadde mbuuzizza oluvannyuma mmwe ababaka ba palamenti okusalawo ne mugatta ekitongole kya UCDA wansi wa minisitule y'ebyobulimi abalimi bano b'emmwanyi kibaleseewa tekiibakose kakati okusookera ddala njagala kuwa background ekitongole kya UCDA oba Uganda Coffee Development Authority kyateekebwawo gavumenti eno yennyini eriwo eya NRM era nga ekulemberwa President Museveni nga kiyita mu palamenti y'eggwanga
naye ate abamanyi ebyafaayo by'emabega nga nze abaddewo mu Uganda akabanga emirembe giri egy'emabega waliwo kye bayitanga Coffee Marketing Board. Twagiwulirako. Mu kaseera ako gavumenti ya participatinganga nayo yenyigiranga mu busuubuzi bw'ebintu eby'enjawulo. Gavumenti eno bwe yajja mu 86 ndowooza mwaka wayita emyaka ng'ebiri oba esatu 89 gavumenti neeyisa etteeka libayita erya privatization and liberalization. Etteeka eryo nga litegeeza ki? Okujja gavumenti mu by'obusuubuzi by'ekintu kyonna obusuubuzi babulekere bannayuganda n'abantu ba bulijjo abayinza okuba nga bazze wano nga ba investors bakole obw'obusuubuzi. Nze ng'omusajja azaalibwa Ekibega yakulira mu kyalo ewaffe wabeerangayo ze bayitanga cooperative societies. Cooperative societies z'owulira Wamala Union, West Mengo, East Mengo n'endala. Naye ki ekyabeerangawo? Ffe bazeeyi baffe baanoganga emmwanyi ne bazikwasa gavumenti nti nsuubuzi yaazo bwe baatwalanga emmwanyi nga esente z'abalimi tezikola ki? Tezijja. Ng'ekyakolera mu kye bayita Coffee Marketing Board. Kati gavumenti bwe yajjawo ekibiina ekyo oba ekitongole ekyo ekya Coffee Marketing Board mwe yayitiranga okukola obusuubuzi era enduulu zaali nnyingi nnyo e Uganda wano. Naye nga ate bba abalimi bakadde baffe nga kitange Haji Settuba yali omulimi w'emmwanyi ate baazina buzinyi mazina. Anti baalinga gavumenti yabatwalangako emmwanyi zaabwe mu kaseera ako okuva emabega gavumenti ez'emabega nga bakozesa Coffee Marketing Board nga boodi ezo zijjayo emmwanyi ne zireeta emmwanyi e Kampala ne bazisunsula ne batwala kase ebweru ng'abalimi babawa butikiti nga tebabaleetera ssente. Bwe bajjanga nti katugeze ku Wamala Union bazigyeyo emmwanyi zaabwe kadde 5 nga bagenda okuzaayo ssente ng'ate bazitunze emmwanyi bazitunze $, nga babatwalirayo obukadde nga 5 ngeza bugeza timugumiikirize ssente endala zijja nga babawaako mu lulimi olukati obuswazi ng'alina obutikiti bwa myaka nga 3 emabega 4 abanja ssente za mmwanyi ze bamutwalako. Kati oyo history njagadde okumugjayo. Twegamba kino ekitongole kyo gavumenti ziri ezaaliwo zaali zinyigiriza bano kati gavumenti eno nesalawo ereete kino eyambe bano. Uliriza kakati Coffee Marketing Board si kya mmwanyi kyokka waliwo ebitongole bingi kyenjagadde okugirayo n'abawuliriza ti gavumenti yalinga nsuubuzi ng'esuubula ku n'ebintu bino ebya bulijjo waalingawo kye bayita foods and beverages kubanga waliwo scarcity oba ekkekwa lw'ebintu ebikozesebwa kakati ng'okufuna sukaali okufuna sabbuuni beers mwana biki soda ng'ekitongole kya gavumenti ekisuubula ebyo nga bakiyita foods and beverages era bwe wagendanga nga toli mukwano gwa gavumenti ng'oli musuubuzi nga tebajjako kiriyalinga kugenda kufuna bintu by'oyagala. Yes, era abantu twabeeranga mu byalo ng'olina ssente ezigula sukaali nga naye talina gyakola ki gyava. Abaalinga mikwano gya gavumenti ennyo nga be bafuna akakisaako n'agenda ne bamuwa agenda asuubuleyo bbiya awera asuubuleyo sukaali awera asuubuleyo sabbuuni awera era nga be basinga okukola ssente. Kati gavumenti bwe yayisa poliisi eyo foods and beverages ne bivaawo Coffee Marketing Board ne zivaawo Lint Marketing Board ne zivaawo ne bagamba tuleke omuntu wa bulijjo yenyigire mu busuubuzi kubanga gavumenti bw'ekola obusuubuzi abakozi baayo bennyini ate be balyazaamaanya abantu baaki ba bulijjo. Boards ezo njagala kuwa kyakulabirako tezaasasa kati nga Coffee Marketing Board teyasasulanga balimi nga bwe balina kusasulwa era yagenda okugibwawo ng'abantu ababanja ssente bayitirivu nnyo baasigala babanja nakati babanja. So abantu ne bayingira ekisaawe ky'obusuubuzi obw'emmwanyi kubanga era bannayuganda era be baali bazirima. Kakati mu ngeri ng'ey'okugamba 91 gavumenti olwo egenze etereera evudde mu 86 ey'abanansiko ezze mu 91 bagenda balowooza ku bingi ebiyinza okutwala eggwanga mu maaso ne batandika okuleeta ebitongole eby'enjawulo. Kati awo ne wajjawo ekirowoozo ekigamba nti naye kofi ono nga bw'akwatiridde ekonome okuva ne bwe twava mu lutalo lowooza bwe tunaateekawo authority nga kitongole kiri specialized kiyambeko naddala ku mutindo
UCDA yateekebwawo kuyamba ku mutindo gwaki gwa mwanyi era gwe mulimu omukulu ogwagiteesaawo bw'ogenda okusoma act eyagiteekawo mu 91. UCDA bweteekebwawo ekoze emyaka egitukka mu 3. UCDA okuteekebwawo as an authority era tekitegeeza nti kyali kitongole ekyebweru nga tekirina kakwate ku gavumenti. Kitongole kya gavumenti. That's why kyateekebwawo naki an act of parliament. Era ministry ya agriculture yebadde ekisupervisinga nga gavumenti yekisupervisinga nga yekirinako obuvunaanyizibwa. Si kyekyokka n'ebitongole ebirala naye waaliwo enkola oluvannyuma nze gye ntunuulira ey'omunda weewaawo nti kubanga ebitongole bino zaalinga ideas nga ziva mu ba bureaucrats abakulu abali mu ministries, ba permanent secretaries, ba commissioners, baki kubanga eggwanga teryatunuulira nnyo kutereeza misaala gy'abakozi. Kakati bwe balaba nti bwe tunaateekawo ekitongole ekiri independent nga kiringa specialized bwe babeeranga bawandiika etteeka lyakyo nga balaga ti abakozi abanaaba mu kitongole ekyo bajja kusasulwa omusaala ogusinga ku baana abali mu ministry oba mu local government oba mu bitongole ebyenjawulo. Era weesanga buli ekitongole ekyabeeranga created nga bano bennyini abali ministry be basooka okuddukamu ne bagenda beewa emirimu mu bitongole ebyo. Yes, era bwona agenda okyanalyzinga oba bwe babanga tebeewadde nga bawa abantu baabwe ba relatives emikwano gyabwe naki kakati bazze bwe batyo nga beeyongeza emisaala omukulembeze yagambye nti enguzi efumbekedde mu kitongole ekyo. Kakati sooka weebuuze ekitongole kya UCDA kirabirira mwanyi era omulimu gwe kikola gukwataganye n'ogw'obulimi. Abakugu abaliyo tebayira nnyo njawulo n'abakugu bali mu agriculture. Njagala kuwa kyakulabirako. Tuyina ba production officers ku ma districts abo ba agricultural experts. Osobola okugenda n'omusanga ng'alina masters degree era abasinga ba principal agricultural officers ba masters degree. Abamu osanga bakoze ne PhD naye ogenda okumusanga ng'asasulwa $2.5 million. Bw'ogenda okusanga officer wa UCDA ng'akugamba asasulwa $12 oba 15 naye ng'ate akola omulimu ddala ogw'ennyini ogw'okumobilizinga abalimi balime emmwanyi ogwangeri ky'emmwanyi gye zirimwa paka ku kukungula ng'ono extension work oba agriculture officer ali ku district nga yakola omulimu ogwo. Ekyokulabirako kankuwa ekiboga gye ntegeera obulungi kubanga obukulembeze bw'ekiboga ate mbubaddemu akaseera akawera. District y'ekiboga UCDA officer agisupervisinga oba agikolamu akola ma districts kumpi 4 akola e Kasanda n'akola Kiboga n'akola Kyankwanzi n'ebimu ku bitundu by'Emityana. Kati ekibuuzo omu bw'ati ye field officer ali omu waati era bw'abazze ng'alina olunaku lwaze kakati nga ssaawa zino makungula ga mmwanyi bw'ajja ate atuukira ku production office eya agriculture n'afuna ku extension workers bw'agamba nti ngenda mu gombola y'ekibiga ne bamuwa extension officer w'ekibiga oba ne bamuwa extension officer w'e Kapeke be bamutambuza kubanga n'ekitundu ky'abagenda okutambula muno kimanya takikola takimanyi. So kakati bw'ojja n'otunuulira omulimu gwabwe omukulu nze gwendaba babadde basinga kugobera ku byuma ewakubirwa emmwanyi wasunsulirwa aba UCDA. Yes. Then ne ku basuubuzi abasuubula emmwanyi eyo mu byalo ne basuubula ento ne basuubula embisi ne bazikweka eyo. Kakati awe wabadde okusinga omulimu gwabwe badde batunuulira mutindo naye nga tebalina n'obudde obusobola okugoberera omutindo on a regular basis tebabulina kubanga tebalina capacity. Eggwanga lyonna tetwetumanyi batuyambako batuwendokwa bakolaki kitunuulire UCDA eggwanga lyonna erina ba field officers 5 abo bokka 55 abantu abalina districts eziwera 140. Kakati osanga omuntu nga mu region alina district nga 5-6 z'alina okukolamu omulimu era bw'aba takolaganye ne bano ba extension workers kitegeeza tewajja kubaayo mulimu gwakola. So sinagaana era sikkanya n'abo abagamba nti UCDA teyina kantu konna kebadde contributinga ku ky'omutindo
ebadde egezaako naye nti kwongera ku balimi nti bagifunamu kiri awo abalimi kati nze abalimi abeewanga ekibogo babuuza ne UCD ekyeki tebakikola ki bamanyi balimisa baabwe ba extension workers kyekubibusa mukatonyeza mwenda PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo tuli mu program bibadde bitya mu parliament nange omuzira mbogo gemanya gange nsikiriza nkoleko bwe nti ate oluvannyuma tukomewo ate nga kirungi okukuwa amasannyalaze ku faamu yo oba ewakaawo StarTimes Solar kyekyokuddibwamu kyo erina eryanda eriwangaaze amataala ana TV set radio wamu n'okuba nti egirako subscription y'okulaba TV y'obwereere okumala emyaka 2 mirambirira teekayo okusabako okwa StarTimes Solar Loan mu Centenary Bank oba kutabira StarTimes lyonna erikuli okumpi katikati ekyokunywa kya Rockboom Uganda Premium Energy Drink kiri wano okwongera amaanyi mu lunaku lwo fuula obulamu bwo obw'amaanyi ne Rockboom era ofuga olunaku lwo olw'omugaso gwe ogw'amaanyi ogw'ebirungo n'obuwoomi obugumu ojja kuba toziyizibwa funa amaanyi era osigale ng'okkakkanye Rockboom akolewa Harris International Limited Rockboom tatundibwa eri abaana abakyala ab'embuto n'abayonsa oba abantu abalina emibiri egitakwatagana na caffeine oyagala okuba omuwanguzi yesa olina okuba ne stamina ng'ey'empologoma wansi mpa push-up 10 ng'okozesa njala gende okuwangula kuzibu naye bw'okozesa MTN Momo kwanguwa kyangu nnyo sasula oba gula ebintu ng'okozesa Momo okufuna omukisa okwewangulira mobile money owambagirawo kozesa Momo app oba nyiga *165 *3# amateeka n'obukwakulizo bigobererwa MTN Momo erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. Wabulonyirira onneke wayambaddirira akankubye nawe leka ate shishi lina okusima mukama kyakoze ate oli mu kilaasi yowe kwegamba kasita oyingira buti kwegamba why feel how why feel what Hello Embuzi bwetandika okunyuma manya kiri beta kumanda mobile kozesa mobile money okugula airtime ne manda bundles oyogere n'abantu bo obutamala nyiga *1 oba kozesa manda app okwefunira bundles n'ez'emiwendo egya wansi ddala manda mobile koleza ekolera wansi w'amateeka ga UCC. Chikwe musanvu katonyeza mwenda PAL FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo omuzira mbogo na magembe Joelia indino mubaka ow'ekiboga West Ohaj Mutumba Abdu era ng'ono yatutwala wali mu parliament ife abasiraamu nga tayawudde nti oba mukozi wa parliament oba mubaka as long as nti oli musiraamu nga okolera omwo munda mu kizimbe kya parliament tulinayo olunaku olwaleero ate kinsanyusiza nnyo nti ekitundu Java balimi ba mwanya ate naye kennyini mulimi w'emmwanyi kitegeeza ekintu byonna byannyonnyola abimanyi abitegeera bulungi abiinako n'obukakafu honorable wetuwadde tuliko mu bulango obadde okyatunyonnyola wera mbadde nga nnyinnyonnyola nti obadde ogambye nti kale wadde abantu bagamba nti simanyi ekitongole tekyandivudde ogambye omugaso gwakyo ogambye tetujja gamba nti tekirina kyekikoze kikoze era omutindo tukoze eki tugulabye naye ate tuleme kisussa nnyo lwaki ngamba bwe ntyo kubanga ministry olwaleero ekitongole nga bwe ngambye nti kiyina kyekigaseeko naye ekyo tekitegeeza ekitongole bwe kivaawo temwanyi kakati egenda kugwa ng'abantu bwe bakikola ki bwe bakyogera lwaki ngamba bwe ntyo nnyinnyonnyodde nkuwadde ekifaananyi ky'ekiboga n'enkuwa n'ekyeggwanga kino ekitongole mu ggwanga kiyina ba field officers 5 mu 5 era bwe babeera bakola emirimu bagikola ne ba agriculture officers abakozi abali mu district ba extension workers kati ng'ekyo kitegeeza ki nti gavumenti bwekeera ku makya nereeta policy ya rationalization ng'eraba omugugu gw'ebitongole ebyo ebyakuliyetingibwawo nti biri specialized gususse obunene bannayuganda tuwulirize gavumenti ensonga yaayo njagala kuweera ekyokulabirako ekitongole kya UNRA aba engineers babiri Mutumba ne Joelia bafuluma faculty of engineering e Makerere University nga bonna bakoze degree age nga ne class bainage omu n'afuna omukisa
n'akola mu ministry ya works omulala n'afuna omukisa n'agenda mu UNRA eyagenda mu UNRA asasulwa sente ezisukka obukadde 15 nze Joe yagenda eyasigala ministry ya works asasulwa obukadde 3.5 ekibuuzo ekiriwo eyagenda mu UNRA akola ki kubanga n'amakubo g'eggwanga si yagakola okiraba amakubo tugacontractinga kuba private contractors era tubalaba Starling Abubeka baani be bakola amakubo bayinjiniya omulimu gwabwe ogusigala mu kukola designs okusupervising emirimu gino kakati n'otunuulira ono yakusigala ku ministry nga munne ali eri afuna obukadde 15 and over ne facilities endala kubanga sente zetuteeka mu authorities ne agencies nyingi nnyo okusinga zetuteeka mu traditional civil service. Kyembuuzamu kyogamba gavumenti bwe yali etondawo bino ebitongole byati yasooka kirowoozaamu tejja kubeesaasaanya nsimbi ya miwamuso lwaki ensonga eno teyagirekera ddala mu ministry. Kyenkugambye nti ba bureaucrats abakozi naddala bali ku level ez'abakulu waggulu badesigninga ebintu bino nga bwe babitomeza abakulembeze. Abakulembeze abakulembeze bwenyizo kigamba bo tebeebuuza lwaki abakulembeze mu kaseera ako bali bize balwanyisa koni bali bize n'entalo z'egindi awamu n'ekyo kakati bano bwe bajja basobola okubakonvisinga kale situnagaana bakkiriziganya nakyo naye oluvannyuma lw'okulaba fe mu busiraamu singa weerabidde osadde swalatu dhuhuri noba ng'ogenda mu magaribi n'ojjukira aswiri teyampiseeko awo wojjukiridde woogikola ki woogisaalira kati bwe babeera nga abakulembeze barealizinga ati it is never late kyekiri kyenkugambye ekyeswala kubanga kati ebitongole bingi waliwo n'ebitongole ebyakakuliyetingibwa era mbadde ngenda kugamba waliwo ebitongole ebyakakuliyetingibwa emyaka 7 emabega ensonga eno n'abakulembeze okujja okumanya ensonga eno ba cabinet mu 2017 waliwo tiimu y'abakugu beeconomists abakugu mu byenfuna awe Makerere University ne Mwami Gobi yaliko kati PSST bakola study mu government ku expenditure ya government era ne bakola report nene ne bagitwalira cabinet 2017 mu report eyo ng'omwaka gwa 2016 okiwulira nnyo nga 2016 government yasaasanya trillion 2 n'obuwumbi 200 trillion omuganda bw'ayita obutabalika 2 n'obuwumbi 200 ku bakozi abali mu bitongole 3,900 gavumenti yemu nesaasanya ku bakozi baayo bana bali mu ministry n'abali mu local governments n'abasomesa n'abasawo mwaka gwe gumu ne basaasanyaako abantu abawera 3,000 ne basaasanyaako trillion 2 n'obuwumbi 9 bali 3,000 trillion 2 n'obuwumbi 9 bano 3,900 trillion 2 n'obuwumbi 2 oba olaba gaapu eryawo kakati n'omukozi ali mu ministry ne mu bitongole nga local government atandika okugamba naye tuli mu ggwanga lyerimu tukolerera gavumenti yemu fena tuli baweza ba gavumenti eno kakati awe waava kwegamba that report it informed the cabinet nti waliwo ekizibu ekyamaanyi mu ggwanga oba okiraba nga juzi bwe twakigamba president parliament kubanga twagaana ffe ekyokwongeza omusaala gw'abasomesa ba science ne ba scientists abalala okujjako nga tutunuulidde boodi yonna nga tugamba abakozi bonna nowa arts naye musomesa kubanga omuyizi ono bwe yali atandikibwa yasomesebwa abasomesa bonna ba arts n'aba sciences nga tugamba tukole ekintu ekiri fair nga ka difference katono naye kakati omusomesa wa science yagenda milioni 4.5 owa arts n'asigala ku 7,000 kakati ekyo nkijeyo just ng'ekifaananyi kati olwaleero kiri kyobuuzizza ti obudde obwo bwonna agencies zino tezafoomingibwa lunaku lumu zizze zifoomingibwa mu biseera ebyaki njagala kuwakyakulabirako alina baminisita zaalonda baminisita ab'enjawulo okukola emirimu egyo okulondoola olowooza bano be yawa emirimu si be basumagirira ku mulimu kuba sikyalibadde kitunulamu n'ekirala kyenjagala okubuuza kuba obudde bututwaliriza mu bizibu ebiri mu ggwanga kino kyabadde kyetaagisa nga baakipapidde nnyo
ekizibu kuba bingi betwate n'ebitongole bingi ebizibu ebiri mu ggwanga ekimu ku bizibu ebikulu ennyo ebiri mu ggwanga olwaleero yenfuna etasobola kumaliriza bizibu byaki bya ggwanga oba okifuna olwaleero twagala okwongera ku basawo twagala okwongera ku basomesa bali ma secondary schools ne primary schools tebakola ki tebamala amakubo gaffe mabi oba okiraba kakati nga tulina okutunuulira tukatinze tutya down costs kuba kyekigendererwa kya gavumenti eyagala egatta ebitongole ebifaananye mulimu naye ate nga tulaba bongerako byanjawulo tulaba batondawo obutongole obulala tulaba bateekawo districts zeeyongera ba rdc bamyuka ndaba buli lukya beeyongera okumeruka gavumenti ebatondawo si kusaasaanya nsimbi ate ebiri munda muno mu state house omu ebibaamu kino kirwanyisa nguzi kino kikola bwe kiti era byonna bigenderedde okulaba nti byo tebisobola kugattibwa ne balaba nga ssente zino ezibadde zisaasaanyizibwa zino zikolemu ebirala actually ne bw'onaaba ng'onaakiliininga ennyumba olina wootandikira nze njagala kwashuwaringa now rationalization is the way to go kitegeeza tekigenda koma ku kino no tekigenda koma ku kino kuba walabye gyaba opposition bagamba nanti ogamba oyagala kusevinga ssente za ggwanga kati kwata n'ebyo ebitongole genda ng'obigatta era gyetulaga naye nga bonaabona era ennyumba oba ogisiimuula olina wootandikira nti ntandikidde mu ddiiro oba ntandikidde mu kisenge kyange kati nsuubira nti gavumenti etandise ekyo twakibuuza ne pulezidenti nga tuli mu kokasi yaffe n'agamba please era kabineti ekyatuula erabe biki ebyo ate byetaaga okubeera nga tusuubireyo ko mu bitongole bino baako be banokulayo be bakwata olw'enguzi olw'okutambuza obubi emirimu of course kiri expected ate tekitandise lwaleero ojja n'otunuulira igg buli ripooti ya igg gwe nga munamawulire abadde agoberera ripooti ya igg buli mwaka alaga wa sente wezifulumye nga zifuluma makuba amaki sente z'omuyiwa omusolo n'alaga n'abamu ne babeera apprehended abalala ne babeera nga igg abateekako akazito bakomyewo sente z'omuyiwa wamuki era reporting soma igg reports jakufunira copies kubanga sometimes buli igg lwaba aleetedde speaker parliament report abanga yeemulugunya zino sente zagenda zino zafuluma bwe ziti omwaka weguti waliwo betwakwata nga bakoze kino naye bakyaliwe batyo bigamba ng'olaba bamutisa omugugu igg alina ne page number walagira titwasobola okununula zino na zino ezibadde recovered okuva mu buli bw'enguzi n'okozesa obubi esente ya gavumenti nga zijjiddwa kitegeeza tubeere n'essuubi kakati nga mmaliriza ku nsonga ya UCDA kubanga nga bwogambye akadde kagenze njagala kwongera nze kugumya bannayuganda nze ndi mulimi wa mmwanyi ate sikoma ku kuzirima n'ozisuubula mbadde nzikola ki zisuubula ate era ng'okyagenda maaso n'ozisuubula yaleeta kye bayita privatization ne liberalization ekitongole kya UCDA okubanga kivuddewo tekitegeeza nti gavumenti egenda kweddiza mmwanyi abantu bwe bakirowooza balowooza nti twabadde twekubye n'okwekuba emmwanyi tulekerawo ekitongole kyakulabirira mutindo ministry ya agriculture erabirira ebirime byonna ebiri mu ggwanga n'olw'ensonga eyo bagenda kuteekawo department eri special for coffee ng'era eri mu ministry okiwulira nnyabo nga n'abakozi basasulwa ng'abakozi abalala aba ministry basobole okubeera era emmwanyi weeri ebbeeyi yaayo tejja kugwa ti olw'okuba wajeddwawo ekitongole kyaki kya UCD tweyanziza nnyo tweyanzeegera ofunda lw'obudde ensonga z'emmwanyi tezisobola kuggwa kati honorable katini nnyo nga tumaliriza okuwoneka ku bbago ly'abasomesa eno jjukira ffe tuli mu kwemulugunya ffe abasomesa eno abanasale teaching mwatuteekako ekibeera waliwo poliisi yajja mu 2022 wakati emaze emyaka 3 mbusimanyi tulina okubeera ne zi degree n'omusomesa owa wansi mufaaki kakati mwabatuula kakiiko k'ebyenjigiriza nze ntula kakiiko ka byanjigiriza situla ku cabinet naye tufe nga parliament akakiiko k'ebyenjigiriza kentuulako n'olwaleero tusiibye mu lukiiko ng'era tutunuulira teachers bill 2024 teachers bill erimu ensonga nnyingi emaze kutunuulira mbeera okumala ebbanga ddene nga obusomesa profession y'obusomesa waliwo abagityoboola waliwo abagyerimbikamu n'ebifaanagana ng'ebyo kakati gavumenti buvunaanyizibwa bwayo buli lwetunuulira ensonga yensonga lwaki wabeerawo gavumenti etunuulira tulongoosezza tutya bw'abanga omusomesa bwe yali mwaka gw'ekinaana
n'olwaleero bwateekeddwa okubeera ebyenjigiriza bwe byali mu myaka gy'ekyenda n'olwaleero 2024 bwe biteekeddwa okubeera kyova olaba kati owulira new curriculum kati nze curriculum gye nasoma mu secondary school kati muwala wange yatudde S4 yagoberedde birala kakati kyekigendererwa kya teachers bill ya 2024 mu bbaga eryo biki bye musinzo muli buwaayiro ki obulimu obwo buyinza okunyigiriza oba okuyamba obuwaayiro obulimu omusomesa w'e Uganda gye bujja mu maaso awo etteeka ligamba omusomesa ajja kubawa degree ate ffe aba PTC PTC era gavumenti grade 3 egenda gijjawo wangi ng'emyaka egy'emabega bakadde baffe basomesebwanga basomesa ba grade 2 bavanga ku P7 ne bagenda basoma obusomesa obwo emyaka 2 ne babayita ba grade 2 bafeezingibwawo dda kati grade 3 babadde bava ku S4 already era abasomesa bo bakimanya dda bali ku universities basoma abalala bamaze diploma bagenda kuddayo basome degree nga lwaki kubanga kakati tuli mu East African Cooperation oba East African Community ogenda okutunulira biiro eno egezaako okulaba nga tufuna uniformity mu East Africa kisomesedda mu Uganda kyekiri e Burundi kyekiri e Kenya kyekiri Tanzania omusomesa ali ku mutindo ogukoze eki ogusaanidde pre-primary oba gye tuyita nursery gavumenti eyina enteekateeka n'ey'okutwala level eyo kubanga luli yali yagirekera private sector naye kakati pre-primary nayo level eyo gavumenti egenda gitwala era gavumenti nze nina kaddekeya kange njatandikawo kakindagateni nyina abasomesa benina okubeera nabo balina baba degree exactly nabo nga bajja genda asome education ku university but specializing in early childhood tujita early childhood si kusoma jumula nti nze asobola okusomesa kindagateni sobola okusomesa P6 P5 P1 oba okisobola kyonna naye ebiseera ebisinga kakati ng'owa early childhood education olina tunuuliramu ekyo asobola n'okusomesa primary naye skill gyaweebwa ku university omwana kubanga eyo delicate area kubanga ndi musomesa ne bwe mba mpandi nyina n'essomero ne bwe mba mpandiika abasomesa ku ssomero abanasomesa nassale mala kumwetegereza nnyo so kyovolaba wona specializinga nti nze ndi wa early childhood ojja kubeera omwo osobola n'ogenda mu primary kubanga knowledge oba ogikola ki ogirina naye bottom line ti omusomesa w'e Uganda grade 3 egenda kuvaawo grade 5 egenda kuvaawo kakati omusomesa w'e Uganda agenda okubeera recognized by law emyaka ndowooza kati 7 mu maaso ajja kubeera degree holder kyova olaba gavumenti yakiwa emyaka 10 twetereze abali aba grade 3 baddeyo basome aba grade 5 baddeyo basome ate oluvannyuma nga ne gavumenti bwetunuulira n'omusaala gwabwe kubanga kati kyembadde nzija kumenda gamba naye kati wetubanga ffenna mututadde ku gundi ku degree olwo omusaala gwo gugenda kuba gutya nagwo gugenda kweyongerako gulinye oba gugenda tambulira era ffe parliament kati awo wetutadde olutalo era ne gavumenti okusinziira ku ripooti ya minisita yatulaga tikubanga osanga omusomesa wa primary akaya nayagala kwongezebwa musaala nowa secondary naye ayagala kwongezebwa muki musaala kakati bwe banabeera nti bonna ba degree holders nti abasomesa miliyoni mmeka nti 4 bonna oba wa primary oba wa secondary oba wa nursery kakati nankani zitandike kutunuulirwa tyonatutte lessons mmeka oba okiraba ekyo kyekijja okuleeterawo ku differences naye bonna bajja kubanga balina qualification yemu nga n'omusaala tegwawukana nnyo Honorable nga tumaliriza olw'ofunda lw'obudde ebbago lino tulisuubira eddufuukete likumawo ddi gundi ebbago lino kati liri mu committee liri ku level ya committee tulikubaganyako birowoozo era speaker yagambye kyeya waffe kubanga tumaze nalyo ebbanga tumiitinze ba stakeholders bangi tusuubira parliament bwenaddamu we nabanga speaker agiyisengezeemu ebbago lino lijja kubanga lyanjulwa mu parliament omulundi ogusembayo toyanza egeewaaya yogerayoko obugambo obwo bubiri osibula abantu njagala kwebaza bonna abatuwuliriza ababadde batuwuliriza manyi wabaddeyo n'ababadde baagala okukuba amasimu naye n'okwongera okugumya ne messages nyinza okwongera okugumya bannayuganda naddala abantu b'ekiboga nti twongere okusimba emmwanyi tugirabirire bulungi emmwanyi tukungule eyengedde naddala mu kaseera kano emmwanyi yaffe tewali agenda gitwala emmwanyi yaffe ekyali ku bbeeyi era tujja gifunamu ssente njagala okwebaza
abasomesa bannange olw'omulimu gwe bakola ogw'ebbeeyi okusomesa abaana b'e Uganda. Ennaku zino tuzzeemu okuwulira amawulire agagamba nti bakopera abaana, abasomesa tukopera abaana, omuzoogo abasomesa abaana ne bagenda n'amasimu. Abaana mubaleke nga bwe babadde basoma beekolera ebibuuzo byabwe, kubanga mu nsi bagenda kuwangaalamu na mitwe gyabwe, so si gyammwe. N'ebigambo ebyo, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Oyo abadde omubaka wa Parliament akiikirira abantu b'ekibuga West Hajj Mutumba Abdul era nga msikirize mpiseewo ekirango kino Hajjati Aisha Kironde atuusa okusiima kwe eri Prince Dr. Kasimu Nakibinge omulangira Sheikh Kalifani Kakungulu ne Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Galabuzi olw'omulimu ogw'ettendo gwe baakola okujja okwerekera taata we Sheikh Mansur Kasozi era ng'ono agambye asaba Allah abasiime n'omugenzi amusonyiwe ebyamusobako amuwe ekifo ekirungi era amuwe ejjana. Munnange mwenna abagenda okuziikirako Hajjati Aisha Kironde mwenna abeebazizza era nga ono atuusa era okusiima kwe eri bamasheekhi bahaji bakujja na buli oyo yenna eyavaayo n'amwegattako okwerekera taata we Sheikh Mansur Kasozi abakulisizaayo nnyo era n'abasiima. Ba Mukare Enterprises Uganda Limited mukwano gwange nkutegeeza nti be hardware yagaggadde era ng'eno ekutuusaako buli kalonda yenna ow'ebizimbisibwa wano mu ggwanga. Bano bakutuusaako semiti, emitayimbwa, balina emisumaali, emifaliso, balina tanka, amabaati, langi eza buli kika ne tails ebyamasannyalaze ne plywoods. Bano basangibwa wali ku Old Kampala Rashid Hamis Road ate Busega bali kumpi wali ne Shell ku Masaka Road ate wali ku Gayaza Road wali ewampeewo we bali. Okumanya ebisingawo osobola okuyita ku noti 7 noti 16 835 oba noti 7 noti 5 15 be ba Mukare Enterprises Uganda Limited mukwano gwange. Program badde bitya mu Parliament ebawo buli Monday okuviira ddala ku ssaawa 11 paka 12 era ng'okuva olwe Monday paka olwokutaano tuba tukuleetera ensonga zonna ezifa mu Parliament n'okuleetera ababakabo ne babaako ensonga ez'enjawulo ze boogerako. Julia Namagembe gemannya gange omuzirambogo njagala okutwala omukisa guno okwebaza mwenna ababaddeko abadde batugoberera ku YouTube yaffe, abadde batugoberera ku Facebook, abadde batugoberera ku online zaffe zonna tubeeyanziza nnyo. Njagala okutumira ku mama wange omulungi Hajjati Halima Nakisango Kabunga ekirekawo kamuli nkutumiddeko nnyo ne tata wange omulungi Sheikh Hajj omukulu w'ettwale ly'ekira Muhammad Kabunga nkutumiddeko nnyo Kosani Hajjati Hadija kinene ekirekawo kamuli mama Hazida mukyala Kasule ekirekawo nkutumiddeko nnyo n'abawuliriza abaffe mwenna mbatumiddeko nnyo. Program Buza Imam yegenda okubanga eddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tuddemu ate olundi. Hotel Africana ye hotel yokeyo omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati. Tulina ebikosebwa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina. Tutuuza enkuŋŋaana eza kuno n'ez'ensi yonna, ebisenge omuteekebwa embaga, obubaga, bedrooms ne workshops. Tulina swimming pools, gardens, sauna, aerobics, steam bath ne massage para. Business center yaffe erimu buli kimu ne forex bureau weeri. Hotel Africana tusangibwa ku plot 2 Wampeo Avenue kusimu noti 4 noti mwenna tubaniriza. Hotel Africana ye hotel y'abana Uganda. Hotel Africana ye hotel yokeyo omulembe mu ggwanga eri mu kibuga wakati. Tulina ebikosebwa byonna, banquet, meeting facilities, conference halls w'onooteeka enkiiko zo okusinziira ku bantu b'olina.